Mugamba mtyaba mikwano muli fine nange ndi fine antikaduka mama Bobi Wine. Congratulations the 10th president of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mugamba mtyaba mikwano muli fine nange ndi fine banange nze tunyumyemu. Kakati njagala mbagambe bigambo bibiri. Bigambo bibiri bwe biti. Bwoba owulira nga tonna salawo kufumbirwa oba kuwasa okuva n'olwaleero mubireke. Bannange tuli mu mulembe omukyagulanyi nkiddamu. Bwoba owulira nga okufumbirwa owulira mu mutima tonna kisala ubeera oba kukozese tunyumya tetuyomba. Njagala mbabuulire abawala ba wano mulwana nnyo mwali mugamba mwagala kuba wasambaga, mwagala kubanjula, mwagala bakyale. Abasajja ne batandika bikola bakyadde babanjudde temutudde. Kati njagala okubagamba bannyinaza abalungi, bannyinaza abalungi abasingayo okubeera abembavu, abasingayo okubeera ne wansi awabagejje nnyo ne wayitirira, abasingayo okubeera ne hips ne face ezirabika obulungi. If you're not ready for marriage, sit there and you wait. Linda muko banange bile bitu by'obufumbo mbipapira bupapi zireka mbabuulire. Mu marriage waliwo ebintu by'otagenda kukola, waliwo ebintu bye bagenda okugaana. Kyovola bangamba gambe if you're not ready to be married, wait. Bagenda kugaana ye ebintu ebimu. Waliwo omusajja agenda okugaana ebimpi, waliwo omusajja ayagala oyaniriza abagenyi, waliwo embeera zenkugambye nti ziri zogenda okuvaamu. If you are to slay, slaying ng'osooka okikkuta owulire nga wakubugumye, owulire nga obulamu bukugenda, owulire nga embeera ekukyankalanyeko, then you go to marriage. Epas, I'm seeing you, my role model. Thanks for watching. Njagala mbabuulira amazima baana ba maama. Ekintu ky'okwegadanga obwegadanzi bannange tekina kye kigenda kuyamba. Bagenda kukozesa. At last you will need to settle, of which ojja kumala gatomera lwa nsonga obudde bukuweddeko. Marriage, abakazi nabagamba you're the one to let marriage work out. Omukazi yonna wooli gwalina okuletera obufumbo bwammwe okubeera ekyo kyewenyumirizaamu. Bw'ofuuka omuyaaye n'omusajja ajja kuba muyaaye. Tewaliwo musajja bannanga okubeera naffe abakazi abasinga it's a sacrifice. Abakazi abasinga tuli babi. We are more dangerous than Satan himself. Leka mbabuulira amazima. Naye omuntu n'akwagala n'akuteeka ewaka n'okube enduulu bannange banyanjule ne bakwanjula, bannange bakyale. At last n'okwate kubonaliko okudda. And by the way, ba celebrities, we know you're living a happy life. Zena bagamba mwegomba ba celebrities ba mune babeera mu bulamu obunyigirizo obusingirayo ddala. Omukazi yenna okujano ku marriage oyogera ebikwatagana n'ebyomu makaago mukwano bireke gwe sirika. Bana abantu bosanyusa ffe tuli basesi. Ekyo kye kisooka. Get a counselor, get somewhere, sit down, you cry, and then come back in your house and you sit. Buli musajja gwolaba alina obubiibwe anabeera negundi omuggo gwa muso omuwanvu bannange gunaaba simutayirire. Anabeera n'omuwanvu ayinza okuba nga tamalaako. Buli muntu alina ekizibu kyo. No human being is perfect. Tewaliwo muntu gwogenda kusanga nga ali 10 ku 10 nga bw'okyagala oyo taliyo. Maybe if you're going to wait for your Lord God, are you going to wait for God to get married? Naye ekitali ekyo buli muntu yenna gwolaba omuntu omupya mu bulamu bwo. Abasajja bano abatukwana ffe abafumbo ayina engeri gy'akuwugulamu. Nze ntambula eyo mu kkubo nanga nti kaduuka bankwana kamba sese. Naye buli bwe mba njagala okugenda mu kintu ekyo ndowooza nnyo. Kati noono andabidde kwono. Naye ate ono alina gyandaza. Bannange bonna be bamu babalimba. Mwegadange before you go to marriage. Bakukole, buli wamu wonna we balaba ekituli bakuyiwewo amazzi. Then ogenda okuyingira marriage ng'omanyi ki ekikuleese. Toyinza kubeerawo ng'oli mukazi weetisse bukyala nti ogenda kubaako omusajja yenna gw'ogenda okufuga oyo taliyo. It's high time you understand what marriage means. Mumala gefubitika baana babanamwe babeebakeko naye temumanyi na gye mulaga. Bufumbo
Bannange mugenda kutambula mawanga ku mawanga musolo ku musolo tewaliwo muntu ali perfect okujjako nga teyazaalibwa muntu yagwa bubi naye bw'ona ogamba mbusimanya kenda byalina akanyama kati kanumba wakanyama kenda byalina simanya teri bonna they have two balls they have mugogwa musagumu entegeera yeyawukanako wabula buli bw'otuula wansi nolowooza ebirungi bya muno ladies you're stupid mwe mulowooza ku bibi bwa muntu okitegeera wabula gwe naye bakuwasa tolina mbuzi yo byonna naawe ebintu byo biryawo byadonkana dda but if you sit down and think about the relationship you're going in the relationship you're entering mwe mugwa bugwi we kasitaba kwegadangako nencha ne bakwosa oluddako lulyanga wansi wakubuguma ng'olowooza oli mukwano that's not love mwe bannange mulinawo babagita affection mulina affection abakazi bano temulina mukwano buli bwola bange erinnya lyo likuze ng'olowooza kufuna musajja mulala bw'oli akajja erinnya lyo nga likuze esima kati oli ku TV ng'ofuna musajja mulala tekira tekigenda kuyamba the man gw'olina omutuufu yoyo gw'oli naye tugenda ne twenyigira kyofola nga nange nyina bakansalazi bange wentuka ne ngamba nnemereddwa nze nali ntende waliddwa nga ngenda nga mpulira mbikoyi naye nange nenfuna mbuulirira bane tubazungamu n'owulira ddala ng'obwongo teri ate nno waliwo okubeerawo nga gw'oliwo kwegadangibwako omuntu yenna ng'okoze separation nebba otoyinza genda ku media olina nikogamba bannamawulire tebalina kye bagenda kuyamba they are just laughing at your relationship oli mukazi wakulu bwe mwali mwegadanga tewabitugamba bwe mwali mwekwana tewabitugamba and ekikwasa ennako okumanya abakazi bano muli babbi muli bamalaya nze leka mbabuli kwe kuyimira mu kamera n'ogamba I'm in love with this one n'omwatula amanya then olumaateko gamba nze saamwagala nakona kumwagala simanya how can you degrade someone eyakyala ewamwe ne bakuwoowa n'otandika okumwogerera munda mu kamera yes enjawukanawo eri tetuganja abantu basobola okulemagana naye n'oyimirira mu kamera ku myaka gyo oyinza okuba oli mwana muto kale kubanga ze nabagamba omuntu yenna gwe mpulira nga nsinga entegeera aba muto wange n'otuula mu kamera n'ogamba bwe abaagala busente bwabwe bajjembu bawe really bannange sente mugenyi nga bw'olaba taliiko linnya lya muntu ekyo toyinza kuyimirira mu kamera n'okyogera men are patient bannanga abasajja nga batugumiikiriza omukazi anaatambula n'agenda ne bamwebakako n'otamanya nti wano baakuttewo n'akomawo nga bweri tawenyera tagize omulaba atambula butambuzi naye ng'ava kwegadanga na musajja mulala n'akomawo era abasajja nze mbasabira nnyo Mukama Katonda abongera obugumiikiriza naddala kufa abakazi ba wano e Uganda. I remember telling you what to export here is nyunyu wano to exportinga wansi wano tetulina kyamanyi kye tuwongera ku basajja ba wano and I'm telling you gwatuddawo n'ogamba mbwe wasa waki gw'otasobola kulabirira ye agenda okufumbirwawo nga talaba so bwe muba mulyanga mwagala basajja bagagga first work namwe mukole sente mulyoke musimu mweronde musaba abasajja Katonda be mwagala naye tolina wadde ekyokulya n'ekyokunywa bakuyambye ofunye erinnya otandise kwagala bwe talina makulu njagala mbabuli abakyala abasinga actually very many ladies you are users mukozesezza abasajja kambabulira amazima mubakozesa okubanga mmwe muyitawo kati kanyingirirewo mwono then nsobole okufuna erinnya then n'abalala bandabira okwo ebyo byampuna ngawe mutwala obudde okwekola makeup ne mutwala obudde okweyerusa ne mwesiga ebizigo mu bukyala ne mwesiga ne bibawocha buli wamu mu butusa obukyala mu butusa amanyuma mu butusa buli wamu ne marriage we mwino jigumiikiriza tewaliyo mwana wa muntu gogenda kusinkane mwana aba mu America gwe no mumbejja tomulaba ya kati oyo musajja bawa akumeka ne bwana abani if you don't sit down ne webulirira no manya nti omusajja sisobola kusitama n'enfuka mu kyoto ng'omuliro gwaka bw'oba manyi tosobola kusitama n'ofuka mu kyoto ng'omuliro gwaka ng'oli mukazi that means you're ever a woman ekyokuyimirira mu kamera omusajja gwe wali weegadanzeeko naye ebbanga n'ebbanga onaliko okumuweebuula bw'otyo bannange mulina embavu anti kaduuka muŋŋamba munze njogera nnyo naye waliwo yali awuliddeko ku sitoole y'omunda n'omwami wange gwe nayawukana naye bane mulekerawo okweweebuula ne bwona otuula mu mawulire n'obannyonnyola nga bw'abadde akukayira nga bw'obadde omufuka mu mutwe nga bw'obadde akufuka mu kamwa simanya nga mbadde mwesangula bbiwe mweriisa tebigasa you are just disrespecting yourself nafa abadde bakuwa ekitiibwa kale tuletera okudegradinga mwende mu kitiibwa mugende mwende babeebakeko babakozese mukama abawa omukisa mubakozesa bwe muli bamukooye muyingire marriage with reasons
Bannango obufumbo bulina obukwakulizo baganda bange ne bw'onaaba okola ssente zenkana wa if you don't respect men tolina gy'olaga kubanga era ne bw'onoogizimba ne bw'onoozimba ennyumba yo nti ogenda kubeera nakyeyombekedde bw'onoowulira nga wansi wakutujja era ojja kuyita musajja that means they are ever the top yagala gaana simanya bakusigudde simanya bakwagadde simanya owulira nga oyakirira simanya kati ate kati ono wuuno tubadde mu counseling anzijeri mbadde emirimu gyange gyo nasuze Masaka nagenda kulwakumeka nakomyawo jjo ntuse wano bampita mu counseling mbusima bawe yamukutte ne gundi ne gateman bannange obukyalo obwammwe bubadde ki buki ekibasumbuwa bw'oba omanyi nti wasalawo kwagala musajja alina ssente kitegeeza tagenda kukola n'omala periodically anti gwoyagala ssente tewayagala mwoyo gwa muntu bw'oba owulira ng'oyagala musajja agenda okukumazisa ne gw'oyagala you will get that man you will work together obulamu bwammwe bukyuke naye w'oba oli ku byanfuna na byampuna teri musajja agenda kukumazisa lwansonga ekyakuleeta kaali kasimbi omutima gwo tegwakyagala njagala nkubuulire tewali omuntu ayinza kusinga abantu baagala nakukulaakulana lwansonga mutuula ku mmeeza ne mutensa abantu be mwagala bakoze buli kimu bwe babateekawo ne bagamba nti otawooma ng'onyiiga lwansonga omusajja wamusanga alina ssente ali mukazi amutadde mu kidaala ali mu kumuweebuula ali mu kumwogerera what do you think nedda bannaye twogere ku mazima ebyo ebyokwerinda bu single life is better than marriage tewaliwo kintu kisinga muntu alina kaadi nga bakuyise ne bagamba tuyise mukyala n'omwami gundi naye gw'olyawo gwe maama gwe taata gwe beegadangako gwe wafuuka wakutawaza butawaza mutandike n'okufuna ebyogero bye batawaza mutawaalize ddala because that's how you are that's how you want your life to be tewaliwo muntu yenna wano mu Uganda atasobola woba tojja kukakkana bamaama bankuba kyeyomba wuyo mugamba ngenda kujja ne ssente zange bajja kumpulira nkuddiramu wano mu Uganda tewakyaliwo ssente emala era ze tulinawo tugenda ziteeka mu mirengo tuzitunde kubanga tezirina makulu echo kanchi bagambe if you think you're going to Cheyo to make money and come back and degrade every man here in Uganda sorry for you ogenda kusigala wetise bukyala okujjako jengo okoze sajja lenga wano wansi bakubise ngaba wabasirinze bwe watu wasiringa bulunjo je awo bwonojja ojja kuba omaze ojja kuba nakyeyombekedde naye njagala nkubuulire there is a time when you need someone no ulyango obulamu bwetaaga bakole bakwebakeko that's normal because ombiri bwe gutyo bwe guli my fellow ladies and gentlemen naye emmeme kino kyamugamba nti temukyalina mutima gwagala lwansonga buseegu muli baseegu kwata omutima gwo gugoberera omuntu gw'oyagala gw'ogamba sekajugo gwenjagala naye kaŋŋumiikirize tulabe omuntu gw'otayagala buli kimu kiba opposite mukwano tojja kumala n'omusajja yennyini ajja kumanya wamwagalako ssente olukukola kaluutu ako ng'atereera njagala mbabuulire those guys ate n'omusajja yenna akusigudde ng'oli mufumbo talina gyakulaza okugjako nga simanyi abasajja akusigudde nga ffe batukwana nze nakawere entambula n'enva wano paka wali n'ennyenya ebibiina byange sinza nakutambula kuva wano paka erina ekibiina kyange nembula omuntu ayimirira okuntwalako tekisoboka naye neewulya ne ŋŋamba kuntwalako si yensonga anti kaduuka yimiriza boda otambula ogende ku mirimu okitegeera naye mu buyaana ebyensi tebigenda kuggwayo bannanga okwegadanga kwawano nze kumpitiriddeko and we are going to start exporting HIV tugenda kutandika kati ku exportinga bulwadde tuvudde ku bwamalaya katudda ku bulwadde bye birungi Uganda bye tusobola okukola really mukaaba okubanjula mukaaba okukyala and at this time and this moment abasajja omukazi wabata contributing za mu kukyala kwe n'okwanjula togendayo mubeerere agende before you destroy your money namwe sente zammwe zirina ebyokukola bingi omukazi bw'aba toyagala contributinga ku kukyala n'okwanjula eno gavumenti mwenna mugimanyi n'embeera eri mu ggwanga tewaliwo mwana wa munno gw'ogenda kamulamu miliyoni 20 nga gw'ogenda e Bulaya n'ozikolera emyaka 10 abamu muzikolera n'emyaka 8 n'okoma wano nga tolina wadde 10 you are expecting someone in Uganda to work for you nga gwe tolina kyocontributing ng'oli mulema baba wasa muli balema mulekerawo okuzanyira mu ssente z'abasajja mulekerawo okuzanyira mu ssente z'abaana babannamwe bana abantu abali wano baana b'abantu bameka kumwe abakazi abali kuno nga you can get a small simple time n'osabirako obufumbo bwo n'osabira omuntu gw'oyagala okujjako kwagala okubeera mu mabala n'okubeegadanga oleeta nzuuno ogenda kumaliramu era byokka bye musobola naye
Bamekaso olo kubanga you're praying for your relationship. How many of you can fast for the relationship? Marriage is about God. Marriage is about being patient. Marriage is about giving things time. Bwobato sobola kuwachi intubudde tewali wa musajja gogenda kusinka natagenda kusobya. At least yono musanganga tamwa byoya. Gabuli wagenda okujja ebyoya bimujjudde wanonga kyekizibu kye tewali muntu ali perfect. Ekyo njagala nkikubuulire. Ne bwono otambula n'olaga baba ogenda kutambula n'obwoya bukugweko ofuuke motivation speaker. That's the truth. Nze nzijukira ebiseera byange ebyobuwala. Natulyange obuwala bwange ne mpuliranga n'amaziga gampita mukati. Era mbeera onentunulya bu clips bwange nga nkyali muwala bwe nali nfaanana. Some of you knew me before. Waliwo abamanyi nga sizaalanga ko waliwo abamanyi nga nzadde. Naye ebyo bimala ne biggwawo nakati sinnafeedinga nti ngubye nnyo. Emyaka gye nyina kyali muto 45. Kyali muwala muto nkyalinza okuddamu okufumbirwa. But that is not the case. Ogenda kufumbirwa pakaddi. Abasajja waliwo abasajja nga bw'aba agenda kuwa sente eza bulijjo. Obuliri tajja busobola kati ng'olwoyenda. Agenda okusobola obuliri sente ayagala mukwatire wamu. Abakazi abasinga akasente wekala kako. Toyagala kabakako. Okwogerera. Kati esaazi n'oliwo omukyala ali mu kwogera alabanga dakisi simanya biki bannange amususseeko ye kati alina sente ze busente bumeka. Mama w'abaana yenna akupika yenna akukola ennaku zino aba just kiriwo ekiri kijja kumala ekimubugume akakane sex ono omulaba ne bwaba boyfriend we mwenna benjogera namwe mwali mwegadanzeeko bakwegadanga kono tukakiseera wansi ne wakubuguma n'okukakkana kati ki ekiddako Nanga ye mumukola leero ne mumukola encha ne mumukola onako udako ne mumukola onako udako ne mumukola oludako ne bimala ne bituke sale bikola shine bitama naye bawa nasigala akwagala obaka amazo okukwegadanga ko mwenna kati feeling eweddewo gwegwo omukwano gwe tunoonya bannange tunoonye compassion love trust walewe ebintu ebikubeeza n'omuntu sibine ebyamwemuze mbadde nnoonya kasente sibine ebyamwemuze simanya ndi bwente bannange mugenda nedde ebya break ups mu Uganda kisusse mutusizo okubeerawo kyovola nga bagina okutufuga wansongeji bo bamanyi kye twagala tuli batumbaavu nesinga tukwatane tusetolinga banne abaana bawano nga twegadanga okwatane ku mwana ogamba ne bannange kiki bannange ki ekigenda mu maaso mwebyo gamba abasajja mubaba waga mwali omusajja gwe nafunye omusajja omupya mama buli musajja akusigula ng'oli mbufumbo birala nnyo at least akusangako nga weepangisiza naye bw'aba akujja mbufumbo bwa gundi tali kubala mu magezi because he knows bajja kukola kyekimu nga kye baakukola naye kye bajja omukola so weegendereze birebera abana Uganda leka mbabulire ng'oggyeko makeup muli babina bagamba how many of you can stand without makeup muveeyo tuyimirire wali wabewo omuntu ajja bino makeup yabakola ne babakola bati enyinde ensongovu njagala wabewo omuntu eyekakasa nti oli mulungi ojje tuyimire walize naawe ze antikaduuka naawe batukube ekifaananyi ekitali kya edit tuddaawo bana muli babi mwaguba ekizigo kyokka kyekiri wano okutaasa embeera y'abana Uganda nze nyina emyaka 45 but I'm so proud naye bannange mutuweebudde kati abasajja ffe kati ffe babadde bagenda okukyala kati naffe mu byonoonya abasajja balowooza ffenna kati tuli babbi bannange enjawukana y'abana Uganda ng'esusse temusobola kutuula waka ne mwebuulya ne mwogera oli ku TV oweebuula bbaawo no one is perfect ne bw'onookola otya okuggyako ng'okutte wansi wano n'ogenda mu ddwaliro ne bakusiiringa ne bawakwata ne baweta we bati kiri gwe n'omanya nti ekyo kivuddemu but if it's about marriage gye mmanyi maama waliwo ensonga ezigenda bino bemuyingira omunaana ogw'ekirombo ova mu bagawuze bwe tebijja kukola mu maka ga muntu bw'oba owulira nga wansi wakyakubuguma oyagala kuyingira munaana wait lindamu opapiraki marriage is about settling nze saasoma nnyo naye obufumbo okugumiikiriza bana abasajja bemugenda muyita basajja bemuyita ba ex bonna kati bali settled balina amaka bakulaakulana mwalinga sitaani nga wajja kubba kutana kuzikiriza bwe yakuvaako n'atereera obulamu njagala nkubulya ne bw'onootambula wa
abasinga mwagala eddembe eriyitiridde terijja kuweebwa. No one is going to give you that too much freedom when you're married. Bana we bakwegadangiddeko ng'oli emyaka mutandika myaka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10 bakwegadangako 15, 16. Abasinga wano mubimanyi mwabitandika ddanga muli mukakebe kuvanga muli bana batokoowa tomanya nti they are just using you. Muli confused because of WhatsApp texts. WhatsApp eba confusing nnyo baganda bange. Eba confusing nnyo. WhatsApp chechimu ne baluwa ze twawandikanga mu high school. Ne bakuwandika aga masange mabega wa toilet ne WhatsApp weyera ne mabega wa toyi mwesangayo nga mukozesa WhatsApp. Tewali njawulo, but we are degrading our dignity as ladies. Mutandise okulemesa bannamu emikisa gy'okukyala lwansonga abasajja buli omu nalowooza muli babbi. Mwefula motivation speaker naye mukola birala. Empisa z'abaana Uganda mwete mwegombako ba Fifi the Queen, mwete mwegombako ba Babi, mwenna abasinga mwegomba Bobby Wine. Mwamumanyi gye baava. If you want to be inspired, inspire others. Naye ng'oinspiring oyimba abaana mbu bino byonna gwe wabyekoyera oba oli omusajja abuukayo namuwa emmotoka ne muwa business ne muwa ki. They are men. Get to understand. Ne bw'okyawagana n'omusajja naye waaba ye yakuwa ebintu by'olimu kitegeeza ye yakuyamba. Ye yakuyamba. Ne waba mukyawaganya ebyo mutulimba, I have my boutique, I have my car, simala live in apartments. Musajja ye yabikuwa. Muleme kulimba. Motivate people with the truth. Stop motivating people while lying to them. Abaana mubalimba ne mubasuula mu nsobi. Mwetunulako gwe tokwatako kalabirwamu ne wetunula wansi n'olaba ng'oli mu kubonaabona. Kwata akalabirwamu wetunuleko wansi olaba okubonaabona kw'oliko. Kiki ennyo ekyo ekikubonyaabonya? Can't you settle? Oli mukuwa ekibayamba make-up. Ne bakuteka ozo kyova olabanga sibyagala ne abantu ala ku photoshoot luba lutalo. Leeyo esooka, leeyo ey'okubiri, leeyo ebyo biki ebyo byonkola? I'm a beautiful woman and I'm black and proud. Abasajja bagala inner peace, bagala magezi, bagala babongerako, si kubamanyira. Wesinyo badde ina n'omusajja akoleze engoyi mbwayoza n'awaata ne nebaka. Ono mujjawa abaana ba wano nno mu bunaku bwabwe nga bajozi. Era oyo kye wali wamu wa mashallah. Naye nze ngamba buli musajja kiwulenge kwata owogo uli anti ono owogo weetaaga omuteeke mu line ajja kugamba kukwatira wamu. Nze waliwo omwana yambuuzako nti how does your husband handle you? Besides being on social media, it's like musicians. Abayimbi abamu nga avudde wano ku media n'omusinka namulala nnyo wano ku media tuli birala, then ne mbufumbo bwaffe ne mmaka gaffe tuli birala. Okitegeera? So gwe tombuuza yakimbuuzaako awo ku office. How does your husband handle you? Ate agenda ku netika bwetisi. Kumwe bameka asobola okufukamira nga nze bwenkola? Si byangu. Naye waliwo obuntu obutintini obukuletera ofukamira leero enkya ne bakuletera laptop. N'ofukamira musajja bw'aba akomawo ng'ava ebweru n'ajja n'agamba zino miliyoni ennya zongere mu bizinensi yo. Kati gw'oyagala okulaakulana tewali ssente zigenda kumala okuggyako bw'onootandika okufulumya eziriko amannya go. Naye nze bakyala njagala mbabuulire amazima. You're wasting your time moving here and there. Oyonoona bwonoona budde bwo nti ogenda kwagala ono oyagala oli oyagala oli. Tebagenda kuggwayo abasajja bonna beetisse mu kintu eki. Guba gumu ne boros. Ne bw'onootambula ojja kubamalayo. Kyolina okukola kuseesa mu mpisa na kwenenya mikwano gyo boolabirako. Gundi si wamulaba kyabwe yava ku bbaawe n'afuna ennyumba n'afuna ki. Obulamu bwo tobutambuliza kuwabala. Your life is your life. Naye njagala mbabulire, I'm telling you this, if you're not ready for marriage, bannange genda bakukozesa bakukole. Bw'onookowanga ne ngumba zeemenya ziti olyoka osetolinga nti munnange kye mwagala. Naye omuntu akasente ka wano mu Uganda omuntu okakuteekamu bannange sente ya wano nfunyo ate yadibye luno neekamala. Twagala kuzikuŋŋaanya tukole ng'abo babaawa. Tuziteeke mu mirengo batuweemu endala tufulume tuveewo wano. Oba amataba gatutwala TZ tubeereeyo. Tumanye nti wano twavaawo. Naye gwe bw'onoolowooza nti you're going to make money omanyire abasajja n'abakukozesa mu loogi. And you know what? Munsesa mugende mugamba mwako abasajja boliyo ngo omusajja afulumya ka video ko nga akukola ku Facebook. Wako abasajja gwe ba video gye bafulumiza obadde na musajja kati kiki kyotegeeza.
Ladies, abakazi ba Uganda tubamanyi, muri bafere, muri bakumpanya, muri babbi. Ekikulu kye mukoze ekyamanyi kubba abantu. Mwenna abakazi abali wano nga nange mwe tuli babbi. Atasobola kuwa musajja kitiba akasajja okutuka okukiriza kakwanjule ng'omanyika kuswaza abula bakazi mwe mujoga. Kamaze okusaamu sente olabiseeko ofunye tutumu kulinya lyako then kati botandika okulaba azisagala kummanyira simanya bichi tewaliwo musajja ali akusuze magulu akumanya banange bimusirikeeko nange nalinako omusajja buno obufumbo bwakubiri siganye naye bwe muba mukyawaganya ebimu bireke bigende keep quiet for the sake of your self respect. Aba media tebalina kye bagenda kugonjola balina ennaku ba TV presenters busente bwe mufuna nammwe butini. Temulina kye bagenda kuyamba tebagenda kuyamba nti oyi musekalina mawulire. Don't tell people about your marriage life. Bananga obufumbo buzito obufumbo buzibe bimu byesigalize teri agenda kuyamba mwegadange wamana wo kiwulire muliro gamba mbutufu negadas. Then you go to marriage. Ugambe kati anyone who is there. Programs abanonya mwezi ne bononya indirect basobola okwagala. Ate njagala mbabuli bachala bannange oba wazaalako bate wazaalako bononya abasajja be wali kubanga bo mulimu gwawe bakola okutukola bo webali mukama yabawe obwoji kastas tukabwati mbere na mbere ngaakuba na yebyo byokuddawo mbolowoze musimanya kenvudde kono I'm searching your inbox will be full bonanga bajja kuba mbere na mbere ono bwakuvaamu ono bwakuddamu ono bwakuvaamu newe kiba tekiri ya mmere tekitegeeza nti kifuuke kyakyandaala akawoowo kakugwawo akawoowo katuuka ekiseera nga tocha omuntu bw'aba akuyitako akola bukozera mwajjuma ayiseewo omuwulidde kwegadanga ona nti iteeka mugagona afuyiwa kwegamba gwewafuuka collection of dust buli ayagala okwemunyunguza nga addamu gwe because you need money. Why don't you go out and work? Why don't you respect yourself? No one is gonna respect you when you're not married. Tewali. Abantu bakuwa katiwa akatontono nti oli mufumbo. Alisi wakana akubula ku bantu bawana. Bwe kana akubula ku bantu bana ababulijja ab'oku media onokafuna ku bannazaala bo baba ekikazo mulamu. Naye woba tosobodde kufuna katiwa. Olama ne Yesu yalina ekitiibwa lwansonga ali mwana wa Katonda. Nakati akirina. Kati gweto chali mwana wa nnyoko to chali mwana wa sitani oliawo wakati oyandala byandaze abeyo jemuli bannange mutandiko okwebulira. It's high time you treasure your life. Tetuganye breakups wezinayo kuzogera ku media techikola makulu. People break up every day but they just ignore. Omuntu yali akulabya obwerere bwo bachala bannange nkulayirira ayinayo video yo ngali nawe nga muli bokunya wegendereze ng'onoovuma. Omuntu yene yali akwebaseeko nga oli mukwano ayinayo video ng'oli bute wegendereze ng'onoovuma. Tunaaba tuli awanyiige nga abaako gwakawa nga akawa munne nga mugamba tokafulumya mukwano gwayina mukwano gwe ne mukwano gwayina mukwano gwe. I'm telling you my fellow ladies, if you're not ready to settle, first go do whatever you feel like. Bwoba oyagala kwegadangira mu myala genda bakwegadange ko bayagala kwegadangira mu bikole. Then when you enter in marriage, there are some things that will have to change whether you like it or not. Marriage means settling. You are tired of everything. You want to start up something for the kids, for what will help you in future. Bile mugamba musimate chinywa mazi, musimanya bwenfa, ani akugambye ogenda kufancha. Je kaliye yakakadde ye wafemba lakali myaka 9 mwena. Abeera wa mukulu we kuva buwalabwe yagamba nga kali obulamu bwafa nakati. So boyizo okulowoza wetandise gwotandise kulowooza nti ogenda kufancha wali era owulira obayo bagamba oyo gola manno okuvanga muwala yagamba nga bwafa nakati ali awo 9 mwemeka 9 musanvu 9 mwetaano ali awo talina wadde akantu kalina. Who told you that gwe olina kwegerera nti ogenda kufancha? There are some of us abakimanyi tugenda kuweza emyaka 10 gwoli awo tandika kwegerera gw'omuvubuka obutali bwenzi nakwagala kutandika kumira mpeke nga bukyali kiki kyolowooza ekyo kigenda okutta amangu gati.
tewali omusajja agenda kukusa mu sex okujja ko gwoyagala ku mutima gwo. Tewali musajja agenda kukwagala nakukola nomala okujja ko gwoyagala ku mutima gwo. Yeye kasobola okukola nomala. Naye bana yino jenjero lino lye muliko. Gundi ono sekabita akuyisi. Sekabito weri nogenda nakwo omutwa. Gundi ono sejjaka jali nogenda lede waka. Kwegamba gwoli awo mulimu gwo you know how to wash it. You know how to wash it. You know how to wash it. Mulekerawo okuswaza fa abagala okukyaza abasajja. Fa abanoonya batuyambe batukeke waka. Bwoba owuliranga marriage life yo giko yebireke. Biveemu gendo otule gendo okole ebirala. Gendo obere mu nsendala oba beerawo mu Uganda but you live some things out of media. Bagenda kubajayo obukunya, bagenda kubajayo ebintu byammwe. Manyi namwe mba musitamye mulabika mulekerawo. Just keep quiet. If you left someone, it's okay. Ekirungi ovaawo abamu kumwe muvaayo temuyinayo n'abaana. Genda. Wotabadde n'abaana ekikuyombya kyekyaaki. Kiba kitegeeza gw'olumiddwa nnyo n'okusinga gw'otaazaalira. Mbadde ngamba ate gw'oba tewazaalira yandirumiddwa ennyo. Tulinawo bano bakyala bannange mwabeeteekangako bababuulira mwabagamba mimi sijui kwa mtoto yake nini na kwa mtembizi kwa tunataka kwa kitendani anaiko kwa sijui kwa mkombozi anatakia kwa Mungu kwa barikie kwa mali yangu if it comes to men ebye bya mali yangu tonyumya mama ne wobange wamwe gwe muwala wa gundi ono womukulembeze wano bakuta abasajja ba wano bako baline ennaku ebamala. I remember telling you how many of you can sit down and feed a man in a month without telling anyone. Naye abasajja batuliise emyaka n'emyaka nga tebalina gwe bagambi. Naye mmwe ogikulayo n'olyoko gamba ab'okumizigo nze ngula emmere ewaka. Olaba kali akataasa kange ekyekimuli okiraba kyange emeeza ogiraba yange. Naye omusajja akubeezezzawo emyaka n'emyaka talina gwe yali agambye nti n'okukyala ewammwe yakyala naye tomuwa wadde akatiibwa talina wansula. Then if they get time to keep quiet, do the same. Bwe baba bakwata ne basirika ebyo byokuddawo sima kutokia kwa nyumbani kwa sijui ya mali yake anatembeza kwa katemuzi kwa sijui kwa kama ni kutokea kwa ebyo bya camera. Marriage is another thing. Tewali wo hero joyogera nga n'omusajja yenyini gwogera okutwala okubyo oyina gw'omubye. I'm telling you, the next man you're going to get married to oyina gwogenda omubba ko gwogenda okuleka nga akaama ate naawe bagenda kuddamu mukubye ko because it's stealing. Oyina wobadde omusajja wa kwagala akwetaaga. Pack your things humbly, requestedly. Daye wabawo ofumbe. Webuzebuze nga apa mafuka. Okwate ebintu byo mugende mwogerezeganye. Ate nabo abasajja bakazi oba oli musajja ng'oliyo bakufuga. Naawe nno tolina by'otugamba. Ate kati n'oluyimba ate uno toluyimba nange. See order from above. Bana mudde ngulu. Bana yewesinya n'okubeera n'omusajja ng'omufuga n'omugamba kino tokikola yoze ebintu. You are lucky. Naye konoogwa kwagenda okuyuza emimwa. Ajja kukube mubyeji bakuyuza emimwa odde wali. Tugale kati this one when I got this one kale mimi kwa mtembuzi kwa kinywa yako mbabulira amazima. Buli muntu alina obubibwe. Tewali omuntu ali perfect. Of the 10 reasons zoyina okubanga ogenda okutuka okufumbira omuntu zoyina okumwetaagako 5 ziteekwa okubanga ze wamwegombako 5 kubaako 3 zoyina okukyusa 2 zisigalayo ne bw'okola otyo omuntu ayinza kuba 10 out of 10. He has to be 8 out of 10. 5 oyina okubanga ozimwagalako 3 n'omukyusa nezoyongera ku 5 ne ziba 8 2 nebona abo yagala bwaba mwegadanze ekyo tekijja kuva okubanga naye wajja tulina mbuzi. Abasajja teyabakubalira naye naawe okimanyi oli wali mwegadanze nnyo. Kati gwe kakkana nti omuntu okuteeka mu makaage abanga akujje mu banka muba mu layini nga mugenda okubankinga ne baba wajjala ekisawo kya ssente ku saa 8 ne bababuuka mwenda ne basooka bajjako oyo ssente n'abakazi bwe tuli kasita bakujja mu bangi
goli wanjawulo periodically chimala muganda wange nyumba ogisasula notukaisa n'owuliranga jukira gwagisasula wegwe beegadangako quick recovery honorable Segirinya tukusabira mukama ayongera okususa ayongera okuwa amaanyi mukwano ayongera okususa kojjange wansubiza wokoma wano wangamba nkuyitenga kojja olukoma wano ngenda kutwala kudduka nkuwa omunanansi mukwano nkusabira buli lunaku era nkwagala nnyo kojja wange omubwati Segirinya mukama akwongera obulamu mukama akuwa obugumiikiriza oyongera okulwana okomewo ng'oli mulamu owonere ddala bulungi era tukwagala nnyo tukwagaliza birungi byerere bakyala bannange mufumbe bw'oba nze mbagambye ekintu kimu bw'oba owulira oyagala kwegadanga lindamu bakukole bw'owulira ng'oyagala kusetolinga period setolinga ojja kufuna omusajja nga ye ayagala kukisinga buli wamu anywawo obunywi nga buugi nga ali eriiso ly'ekyennyanja buli wakwata wali ekituli wonna anywawo obunywi waliwo omusajja toli musajja nti buli omu agenda kukomberera waliwo omusajja atagenda kukomberera waliwo omusajja gw'ogenda okufuna ng'aluma amannya ekiro that means not everyone is perfect namwe abakazi babagumiikiriza bugumiikiriza omusajja yangamba nti amaze n'omukazi w'emyaka 14 naye omukazi tayagala kunaaba olunnyuka ng'atuuse waka atawazaako butawaaza naye bamaze emyaka 10 bamikwano namwe babagumiikiriza start obugumiikiriza ate ndabye nga mulina n'ekizibu ekigamba mbusimanya mbu obufumbo obwo waliwo abafumbayo emyaka 2 bali gwe wali ogenzeyo kubeerayo weeks 2 vayo nze nkulangire mbwe nga baseka nze nali nfumbyeyo simanya nafumbayo simanya abala tebafumbayo emyaka 2 obwo butambulira ku bw'abalala obo onoonya wewegadangira bwemba mwagala okwegadanga mugende mwegadange naye mulekerawo okwononera abawala abato abali ku kyeyo abaagala okukomawo wano nga bafunye dda abasajja baabwe bagenda kufumbirwa mulekerawo boononera kubanga abakazi balandika okuwa abasajja ebitibwa nga bagenze kukola mu biyumba omwana nakola sente nga tewera n'agikola n'atuuka wano n'agimenyamenyamu n'akaaba nga temala abamu ne batandika okurespectinga abasajja so toddamu kutula n'ogeraageranya obufumbo bwo ku bw'abalala mukope Fifi the Queen mukope maama gundi ono Irene Namatovu mukope Babi Kyagulanyi bantu bagumiikiriza tewaliyo musajja mubi omusajja akkiriza okusula mu nnyumba n'ekiwulenge ky'omukazi nga ffe abo omulembe guno mukwano mwebaze tetusoboka tetugambwako tetubuulirirwa tetunenyezebwa naye omuntu n'abeera naawe emyaka 6 it's a kind of respect because mu bigambo birina byokola mu interview ng'olegesa nnyo abantu bitandika okubawa point of view ne bagamba omukazi baawo musajja abadde ku nkato naye buli bw'osirika there is something that will make people understand you and respect you naye bw'odda mukamenya gamba nze bamanyira nja kubagirayo olwo obijjeeyo ne bw'oba tolina kirala kye waayongeddeko oba obijjeeyo tuula mwebuulirire mbayita ku office mujje mbabuulirire mujje ku office yange mbabuulirire baana mmwe mwonoonese ku myaka 45 gye nnyina nga sinnafa nteekwa okuleka nga nnyina kyenkoze mu Uganda mukazi wattu ankubiddeko akasimu nangamba nti kaduuka nkomawo nno tugenda mu kukyala naye bba wange ebintu by'abaana abaliwo nga bitandise okumutiisa mulekerawo muli mukwonoona marriage y'abaana abaagala okufumbirwa bwe mba mwekyalye mugende mwali mwewasanga mukkiriza babawoowe simamwe mwegatta ffe tetwabimanya and another thing to remember buli musajja yenna gwe weeyambulira mu nnyumba ng'oli mu mukwano alina vidiyo yo ng'oli bukunyate ng'akuliko respect ekyo kyokka mukibaweera ekitiibwa nanga bwe mulowooza muli mukwano mbu mukola buli kimu temulina bye mukola omukwano bugumiikiriza na kutuula kwogerezeganya otherwise mbaagala nnyo mwebale kubeerayo mwebale kwagala president waffe Robert Kyagulanyi Center mwebale kwagala Uganda mwebeereremu ebyo bye mugamba mbusima ojja kufayo mbusima oyina erinnya nze nabagamba wano someone told me
anti kaduka simanya weraga olo simanya molokubo oyina fame. I don't need a fame. Njagala kuva mu nsinga wali wategedde kyengamba period. Abo muchacha abasumba tebachayina kye batugamba lero ali mundiga yegadanga enkyali ku kituuti. Abasumba tebachayina kye batugamba lero bewalana onavuma ono ali ono osojja ono na simanya ono akoze bwati kati nze mmala kuva mu nsinga muterede. Otherwise I love you so much and I wish you the best. Mwebale nnyo kwagala president wa femme bale nnyo kulonda mwebale nnyo